wayitawo wiiki nga 2 namutwala e Libya okulaba Gaddafi. Okubeera mu byobufuzi tekikufuula ddati lwakuba tulaba bannaffe beeyambula kaakati. I, Yusuf Lule, do solemnly swear that I will and truly exercise the functions of the High Office of President of the Sovereign State of Uganda, and that I will bear true faith and allegiance to Uganda, that I will preserve and defend the Constitution. Yusuf Lule ayina ekyafaayo mu ggwanga lino erya Uganda okubeera nti ye mukulembeze yafugira ekiseera ekitono. Gono yafugira emyezi 2 n'ennaku 8. Lule yazaalibwa omwami Abdallah Kironde mu disitulikiti y'Empigi mu Januari wa 1912 era ng'ono taata we yamusindika ku ssomero eryali awo mu kitundu eky'Empigi nga gye yatandikira emisomo gye. Lule bwe yavaawo n'agenda ku King's College Buddo, ng'oluvannyuma we yava n'agenda ku Makerere College n'asoma obusomesa wabula ng'essira yasinga kuliteeka ku sociology. Lule ebitabo yali abitegeera nnyo era ng'abayizi be baamutikkira nabo ku Makerere College ye yabasinga. Era bw'atyo n'afuuka omusomesa oba muyite lecturer mu Department y'Education ku Makerere College. Yusuf Lule ono era yaliko minisita wa gavumenti z'ebitundu mu bukulembeze bw'abafuzi b'amatwale. Era ng'ono olw'okuba nti yali mugezi nnyo yafuna omukisa okubeera ng'afuna scholarships ez'enjawulo omwali y'okugenda okusomera ku Fort Hare University mu South Africa ssaako ne mu UK. Ono ng'akomyewo e Uganda yeeyongerayo n'omulimu gwe ogw'okusomesa ku ssettendekero Makerere era nga bwe yali yaakadda ono yalondebwa okubeera principal b'omukulembeze wa University n'e Makerere nga ye muddugavu yasookera ddala mu 1963. Wabula mu 1970 musajja mukulu Milton Oboton yamujja ku kifo kino eky'obwa Vice Chancellor n'amusikiza Professor Francis Kalemeera Kalimuzo. Idi Amin agenda okuwamba yasanga Yusuf Lule yafuna omulimu e Ghana era ng'omu ku batabani be Wasuwa Lule akaddaako yali akola mu kampuni emu ey'Abangereza yali ekola egy'okubalirira. Ngali professor we Makerere oba Vice Chancellor. Nali mu Makerere College School mu senior 5-6. So bumala okusoma mu Nigeria. Then bwemala okusoma e Nigeria nenkomawo nentandika okusoma ebyo profession yange nga nali nkola mu company bagiyita Gillan Johnson mu Kampala, company y'aba accountants. So yali yabwannannyini oba? Yali yabwannannyini, yali y'Abangereza. Ojja okufuna sikitegeera wajja n'osaba ne bakuwa bakunoonya bunoonya? Nasaba busabi ne bampa. Byabeeranga byangu okufuna? Mu biseera ebyo byali byangu okufuna. Emirimu gyalingawo si bya kakati. Mu 72 bagenda okugoba abayindi, nali mmaze ntandise okukola obwa accountant era awo we bagobera abayindi mu kiseera kyekimu nagenda nabo e Bungereza mu company emu. So babagoba company yali yabu? Yali y'Abangereza naye erina branches mu nsi yonna. Nengenda nenkolera mu branch y'e Bungereza. Baggalawo? Abangereza baggalawo wano? Kati baggalawo naye nabalekawo nze mu kiseera ekyo. Bakuwa good transfer? Yes. Kati n'ogenda e Bungereza muzeeyi olwo ng'akyalimu? Muzeeyi yali bweru. Yasomokaga n'agenda bweru. Olwo baganda bo? Abamu nga bali kuno, abalala nga bali bweru. Bwetutyo. Abaana gavumenti terina ngeri gye baali babanoonyamu ebifaanana bwetu? Tekyaliwo ate ne tewaliwo nnyo okubagana ne gavumenti. Kuba muzeeyi bwe yagenda yali akola mu educational institution All Africa Universities e Ghana ng'akulira ekitongole ekyo. So yali nga ebyobufuzi nga tannayingira mu byobufuzi.
nga bayisa akaseera ono yawaŋŋangukira e UK obulangira yali omu n'abo abaali balwanyisa Idi Amin. Wabula abamu ku bannabyabufuzi bategeeza nga Lule ono bwe yakola omulimu omutono ennyo mu kulwanyisa Idi Amin era nga baali tebalaba nsonga lwaki ono asaanidde okubeera pulezidenti. Wabula abamu bategeeza nti bannabyabufuzi bonna abaagenda mu Moshi Conference e Tanzania oluvannyuma lwa Idi Amin okumwamulwako bonna baalaba Lule ng'eyali omuyonjo nga talinaako bbala lyonna ery'ebyobufuzi era nga yali abakira bonna. Kyokka abalala bagamba nti ne mu Moshi Conference eno teyeetwalayo nga ye wabula yali ayitiddwa buyitibwa. Kyokka abalala bagamba nti ono ekyamuleetesa kwali kubala kwa musajja mukulu Nyerere eyategeeza abaali balwanya okuggyako Idi Amin nti yadde nga bagenda okujja mu kibuga Kampala okuteekako gavumenti balina kuyita mu Buganda mu buli nsonda yonna. Era nga bano okubaaniriza obulungi n'obutafuna kusomoozebwa kuva eri Buganda baali balina okufuna omuntu Omuganda n'asobola okubeera nga akkakkanya Obuganda. Era mu lukiiko luno baateekawo National Consultative Commission oba NCC nti era NCC eno yali erina obuyinza n'okukira pulezidenti. Nti era akaseera kaatuuka musajja mukulu Yusuf Lule n'akizuula nti yateekebwawo ng'ekifaananyi ng'alina obuyinza butono nnyo. Era nti obuyinza obwaddala bwali mu mikono gya musajja mukulu Nyerere ssaako ne Paulo Muwanga abaali bateekateeka okuza Dr. Milton Obote. Nti era mukadde ako musajja mukulu Yusuf Lule yagezaako okukozesa amaanyi ge nga pulezidenti kyokka yali tamanyi nti ate ali mu kukola nsobi ey'amaanyi. Nti era ezimu ku nteekateeka ze yalina kwe kulaba ng'ateekawo eggye erirye wabula nga balala baakiraba nga yali ayisizza amaaso mu magye agaali gateereddwawo wabula nga nalyo lyali lyekubidde oludda nga lyali lisinga kubeeramu bakyoli ssaako na balaŋŋo. Pulezidenti Lule era olunaku lumu yagendako e Tanzania ng'ali ne Minisita wa Foreign Affairs wamu ne Minisita wa Defense Yoweri Museveni okwogerezeganya ne Nyerere okulaba ddi amagye ga Tanzania lwe ganaava e Uganda. They were supposed to maintain law and order, but if you have been to Kampala recently, they are not maintaining law and order. In fact, they are making the situation worse than it should have been otherwise. Olwo NCC bwe yagenda mu maaso n'okwekenneenya ne bakizuula nti musajja mukulu Yusuf Lule alabika ng'alina enteekateeka ezize ne basalawo okubeera nga bamuwamba. Era olwo ng'ennaku z'omwezi 2 Juni 1979 Yusuf Lule ono yawambibwa ng'olukiiko lwali lwekwasa nti ensonga enkulu gye yakola yali yakubeera ng'alonda abantu abagenda okutuula ku kabinenti nga temaze kwebuuza ku lukiiko luno. Wabula mutabani we Wasuwa Lule agamba ekyo kyali kyakwekwasa bwekwasa. Gye ssaali mu Moshi Conference sisobola kumanya butuufu bwabyo. Nnyo okulonda kabineti nga teweebuuzizza. Kizibu okulonda kabineti nga teweebuuzizza. Naye abantu nga bw'olaba ebyobufuzi kati olaba ebigenda mu maaso mu Uganda ebigambo biba bingi. Oli bw'abanga abadde asuubira ogufuna atagufuna era ebigambo ebyo bikola ki nti teyeebuuzizza. Naye olina kwebuuza ni kizibu nnyo okulonda abantu kabineti z'ennaku ezo bwe yalinga abantu nga 30 naye kizibu okulonda abantu 30 ng'ate beetooloola eggwanga mu mawanga n'oba nga teweebuuzizzaako. Abantu ddembe lyabwe okwogera ddembe lyabwe naye omuntu olina kwebuuza. Bw'ogamba nti omuntu nti teyeebuuza olina kugamba nti yalina kwebuuza gundi ne gundi oba ogana eno. N'oli agamba nti teyeebuuzizza n'akomaawo manya nti tebivaamu nnyo makulu. Yoweri Museveni ezimu ku nsonga ze yawa lwaki bajjako Yusuf Lule kwe kuba nti Abaganda baali bamufudde owaabwe kyokka ng'ate bo be baali bamuleese nga tebayinza kukkiriza Baganda kubeera nga babajjako omuntu waabwe. Era bano baasalawo okumuggyako ne bamusikiza musajja mukulu Godfrey Binayisa. Kyokka omulundi gumu yazirwanako musajja mukulu Lutaaya bwe baali nga tebannagenda mu nsiko. Yategeeza musajja mukulu Museveni nti baali bakoze ensobi okuggyako Lule nga beekwasa obunafu bwe. Era Lutaaya n'ategeeza Museveni nti neera gwe baleese Binayisa naye alina obunafu bwe. Waayita mbale Binayisa naye n'akola enkyukakyuka mu baminisita be. Era Museveni ne banne naye ne basalawo okubeera nga bamuwamba. Lule ng'aggiddwa mu woofiisi yagenda mu ggwanga lya Tanzania mbu waŋŋanguse kyokka nga bwe yatuuka eno kigambibwa nti Nyerere yamuteeka mu house arrest. Ojjukira nti Professor Lule bwe yali bamujja ku bwa president ne bamutwala e Tanzania nze nali Bulaaya ne nnwana okulaba nti
bagira ki mu weeks nga 2 ne bamuta najja e Bungereza mu kiseera ekyo nali na contacts zenkoze era wayitawo weeks nga 2 namutwala e Libya okulaba Gaddafi kati awo ensonga bwe zitandikira ebirala ne bwe sibyogera si bikulu nnyo ate n'ebyentalo nabyo si birungi nnyo okubeera awo oyimbiridde ensonga ez'entalo otandika okusomesa abantu abalala wabirira pulezidenti wali Bungereza tewali wano nali Bungereza tewajjako okukyala kuwa sajjako so wali comfortable tewali excitement nti amuzeyiye pulezidenti nzireyo Uganda ffe tuli mu kintu nzije nkola eki manyi abantu bagenda balowooza nti eggwanga liri awo lyakuyuzayuza buli omu n'atwala akafiike si bwe kiri si bwe kyandibadde era